اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانع، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumanyi twazze mu ddalasa kusoma, naye abantu abejjukanya nkimanyi tubeera wamu. Bano batudde eno ate bali batudde eri. Mbadde mbasaba si kubanyooma, mujje wano abaddu ba Allah balungi, mujje wano tubeere awantu wamu, tubeeko ne betwejjukanya ku mulembe gw'owekitiibwa Nabbi Muhammadi. Baswaba baatuulanga mu ddalasa ng'oyinza okugiyita enkonge. Kyova olaba ebigambo baabikwata nnyo, ebigambo baabikwata nnyo, era bye tubijjako ne tubibasomesa. Baddu ba Mungu abalungi, ekigambo ekikulu twesabire nnyo ku mulembe guno. Olwaliro kati omulembe oguli gwakyuka nnyo. Abasomesa weebali naye basomesa tebaliiwo, ekikwewuunyisa. Naye ng'ate ab'edda baayagala nnyo okusoma naye nga babasomesa tebaliiwo. Naye kati ababasomesa weebali naye bebasoma abasoma tebaliiwo, bakyali ku byabwe. N'olwekyo twebaze Katonda ow'ekitiibwa atuwadde ku bulamu okubeera nga tukyali balamu. Tukyebaza omutonzi waffe. Tobeera awo n'olowooza nti teri afudde, tekisoboka. Bafudde. Ababalirizi abamanyi okubala baga nti mu nsi yonna olunaku baziika miliyoni egi. Miliyoni egi. Omulala yawakanya n'aga nti miliyoni emu batono okusinziira ensi nga bw'erimu entalo. Kuba waliwo ensi abantu abafiira mu ntalo. N'agamba nze nandigambye miliyoni emu n'ekitundu, naye nga mu miliyoni emu gwe nange okubeera nga tetubeeramu tokiyita kya muzannyo. Kale n'olwekyo bafa ate bazaala, baziika balamuka. N'olwekyo ebyo byonna bye biri ku nsi. Aye teri lunaku lwali luzibye. Olunaku ne lukya ne luziba nga teri afudde, oba ne luziba nga teri azaaliddwa, oba ne luziba ne lukya ne luziba nga teri aziikiddwa. Tekisoboka ekyo. Kuziika emisana, kuziika ekiro, kusuza. Abaddu ba Allah balungi, aye twebalirenga nnyo mu bintu ebyo, ofumiitirizengamuuko ekifo ekyo kye tugenda okwebakamu gwe nange. Kifo kikulu nnyo. Olunaku teruyinza kuyita nga toyogedde ku ntaana. Gwamanyi okusaala gwentegeeza, okuggyako atamanyi. Naye amanyi okusaala buli kanaku entaana ogyogera ku buli lunaku emirundi egi. Omuntu amanyi okusaala ng'asaala nga Nabbi Muhammadi
buli kanaku entaano ogyogerako emirundi 5 bewandibadde otulako mu kayumba n'ogifumiintirizaamu ate nga tugenda kugigendamu bwebuuzeemu nti kiriba kitya kigenda kubeerawo oyagala toyagala nga bwolaba bwe twajja mu nsi n'ekyo enkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo tukole emirimu emirungi emirimu Katonda gy'ayagala abaddu ba Allah balungi twesibengako mu bifo nga bino tutuulemuuko weekubangamuuko mu mutima n'obuuza n'ogamba nti ddala biseera ki byesinga okubeera mu muzikiti oba mulimu ababeeramu eddakiika 10 ate mulimu ababeeramu essaawa mulimu ababeeramu eddakiika 3 mulimu atalina na biseera bibeeramu naye ng'okutuula wano kigambo kinene nnyo yegwe okimanyi nti okutuula wano era obeera nga ayogera ku Allah ow'ekitiibwa oli wano mu muzikiti ate Allah ow'ekitiibwa ayagala nnyo abantu abamwogerako kati eno kyansi gy'ofunye tegwana kubeera nga ogifiirwa okutuulako wano obutuuzi mu muzikiti kya bbeeyi nnyo ate obalibwa mu bantu aboogera ku Allah ow'ekitiibwa okutuula wano ate Katonda ayagala bamwogerako era bw'osoma Qur'ani teri ibaada Katonda ajja tugamba nti mukole nnyo musaale nnyo musiibe nnyo mugende Makka nnyo wabula Katonda ibaada gye yatugambako ey'okumwogerako yatugamba kumwogerako nnyo gw'amanyi okusoma Qur'ani wetowulira bw'agamba ya ayuha alladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira abange mwabakkiriza mwogereko Allah olwogero olungi nnyo n'agamba fa idha qudiyati ssalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru llaha kathira kwogera ku Allah nnyo ya ayuha alladhina amanu idha lakitum fi'at fathbutu wadhkuru llaha kathira naye kikwewunyisa omuntu okumalako olunaku nga taleeseeko ku tasbihati taleeseeko ku dhikiri n'olwekyo abaddu ba Allah balungi twogere ku Allah ow'ekitiibwa jalla jalaalu tumusaba ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kuba masahaba be abamuyambako okutuleetera ekyengero eky'obusiraamu ekyengero ekirungi tumusaba Mungu akitukuumiremu ya rabbi singa tetuli kino singa tuli mu kweteekerateekera olw'25 mulimu abalweweredde ng'agenda kunywa omwenge mugumutegeere omulala atagunywe n'omutwe gumwatike bali omwo naye ffe twebaze Katonda obusiraamu bwatuwonya ebintu bingi basiraamu bwatuwonya ebintu bingi bwatuwonya okunywa omwenge bwatuwonya okutamiira obusiraamu okimanyi waliwo agunywa waliwo eyagunywa n'abulwa agatambula mwattu ne gumusiba entege omanyi ku abantu boolaba abo abapaakinga emmotoka teri anywa mwenge nga temuli mafuta ate teri anywa mwenge ng'emmotoka ye bagenda kusindika nsindike nedda ateekamu tezi kisumuluzo naye lumu yagunywa ne gumukwata entege takyasobola kutambula n'agamba bakanyama munsitule munteeke ku mmotoka bakanyama ne bamugamba okutambula kukulemye gw'oyiza okuvuga emmotoka n'abagamba munzijeeko obunaku bwammwe be muba temusobola omulowooza siina ssene najjayo ssene n'abawanze njagala kunteeka ku siteeringi mwana wattu ne bamusitula ne bamuteeka ku siteeringi emmotoka n'agisimbula era enguudo ezo bwe tuba tuzitambulirako twegendereze naye ate mu kugivuga mwana wattu ate n'abula ekkuba erimutwala eka era yakubira patula essimu abange ndi luddawa ne bamugamba ate tuli naawe obadde ogamba kinti ewaka wambuze yawo wooli luddawa n'agamba wendi simanyiiwo teebereza muddu wa Mungu n'agamba wendi waliwo ennyumba ya kalina waliwo n'omuti waliwo ne kalitunsi n'akayumba ak'essubi yali ali awo nga patula emutuuseeko okukebera ku biwandiiko bye nga yali muntu wa buvunaanyizibwa baali bamutwala mu kkomera ne bamutwala eka ogwo gwe mwenge ate omulala n'avuga emmotoka n'ayingira mu galagi yavaamu nkeera ogwo gwe mwenge kale twebaze Katonda ow'ekitiibwa
oyo yatuwa ekyengera busiraamu, kyekyengera ebyengera ku kyengera kyeyatuwa, kyekyengera ekisinga ebyengera byonna busiraamu. Tusaba Mungu abutukuumiremu ya Rabbi. Katonda bwe yali ayogera mu Qur'ani ey'ekitiibwa yagamba inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Katonda ow'ekitiibwa yayogera ku nju ezo nnya za bbeeyi. Yayogera ku nnyumba ya Nuhu ya Adamu, n'ayogera ku nnyumba ya Nuhu, n'ayogera ku bantu ba Ibrahim, n'ayogera ku bantu ba Imran. Katonda wano kyagamba inna Allaha astafa Adam, Katonda yayawula Adamu. Katonda okwawula ku Adamu, okumwawula ku bitonde. Adamu teyakaabirako mabeere. Adamu tebamuyigirizaako kuyimirira. Adamu kyali kintu nga bamalayika bakiyitako, naye nga bw'okikubako kivaamu eddoboozi. Era Katonda agamba hal ata ala al-insani hiinun min ad-dahari, ekiseera kyayita ku muntu ebyeya n'ebyeya, ebbanga eddene. Lam yakun shay'an madhkura, ng'ali mu bintu ebitoogerwako. Tunuulira omwana Adamu, bamalayika ne bayita ku kintu ekyo, bwakyenkya nga Allah agamba ekintu kun fayakun, n'abeera omuntu Adamu. Adamu n'atuula nga bw'otudde. Bw'amala okutuula omwoyo ne gutandika okutambula, omwoyo ne gutuuka mu mutwe, Adamu n'ayasula. Malayika ne zimugamba gamba alhamdulillah, n'agamba alhamdulillah. Kyekigambo Adamu kye yasooka okuyisa ku lulimi lwe, alhamdulillah. Kyekigambo kye yasooka okwogera nga tannayogera bigambo byonna. Awo tuyigawo ne tuti bw'oba oyasimudde naawe yogera ekigambo ekyo, kuba ye sunna y'owekitiibwa nabbi waffe Muhammadi. Va ku bano abaasimula n'agamba excuse me. Va ku bano abaasimula n'asirika busirisi. Era bw'oyasimula n'osirika tukutunuulira butunuulizi. Bw'ogamba alhamdulillah tukugamba yarhamukallah. Ate oli ye John bw'ayasimula tuyina edduwa gye tumusabira, yahadiika Allah wa yaslih balak, Katonda akuluŋŋamye atereeze embeera zo. N'olwekyo kigambo kinene nnyo ekyo. Era ekigambo ekyo abamanyi bakivuunulamu enfunda nnya. Ne bagamba nti omuntu bw'abeera akyogedde at-tahmid, abeera atenderezza Allah ow'ekitiibwa. Tahmid. N'agamba omuntu bw'abeera akyogedde athana, okumusuuta. Khaliqu samawati wal ardi laysa lahu awwalahu wala akhirahu, khaliqu kulla shay'in, kumusuuta. N'agamba ekyokubiri arridha, omuntu bw'aba akyogedde Allah amusiima. N'agamba ekyokuna ashukuru, omuntu bw'obeera okyogedde obeera weebazizza Allah. Ekyo ekigambo nakyo kyebaza omutonzi. Era kyova olaba bwe yali atubuulira mu Qur'an ekitiibwa, wulira bwe yagamba nti walaqad atayna Daawuda wa Sulaymana ilma wa qaala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin. Olaba ekigambo kye bakozesa. Katonda agamba nti twawa Daawuda ne Sulaymaani okumanya. Si kwe kuno okumanya kw'okimya olwaleero, okumanya kwabwe kwali kulala. Okumanya olulimi lw'ebisolo, okumanya olulimi lw'ebinyonyi, okumanya olulimi lw'amajinni, okumanya olulimi lw'ensanafu. Sulaymaani yali aleeta amajeege, ensanafu n'egamba zinnewaza banga muyingire mu bisu byammwe. Sulaymaani ajja n'amajeege. Sulaymaani n'awulira ensanafu kyegamba n'aseka enseko. Naye ate ekikwewunyisa, Sulaymaani ensanafu yalinga wano, Sulaymaani ng'ali mpigi. Obufuzi obwo butunuulire.
Katonda okuwa obufuzi bwe butyo n'obumanya tokiyita kya muzannyo. Bafuzi bameka abeeyita Katonda, omulala n'agamba nze nziirira Katonda. Naye Sulaimaani okumanya Mungu yamuwa, yali akumanyira mu mayiro 100 nga tonnamutuukako ng'oli mulabe gy'ali. Era Sulaimaani bwe wayogeranga ekigambo ku mulembe gwe empewo zaakimuleeteranga. Nabbi Sulaimaani yalina amagye mu bikeebi, yalina amagye mu majinni, yalina amagye mu bantu, yalina amagye mu binyonyi. Era bwe yatambulanga ebinyonyi byakolanga security. Amajinni ge gasaggula abantu ne bavaako emabega. Katonda w'ekitiibwa oga nti gwe Sulaimaani oga nti wulira ekigambo kyayoga, ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, mazima twaweebwa okwatula kw'ebinyonyi, ullimna mantika at-tayr wa utiina min kulli shay'i. Twaweebwa okumanya enjatula y'ebinyonyi ne tuweebwa buli kintu kyonna. Omufuzi ky'oteeka okubeera nakyo, yayina amagye, yayina ebyokulwanyisa, yayina empuliziganya, yayina entambula. Ebintu bya Sulaimaani tobizanyisa. Sulaimaani yayina ekiwempe kye ng'akyalirira n'alonda abantu abanaamuwerekera ne batuulako. Kwatuulangako abakungu, kwatuulangako abamanyi n'abantu ba bulijjo. N'alagira empewo mutusitule. Empewo ne zimusitula, bali mu bbanga batudde banyumya. N'agamba empewo, abaayi tukooye mutusseeko wansi tuwummulemu. Nga naye bw'onootambula n'otuuka e Lukaya n'ogamba kankyameko wano we batunda ennyama. Ne Sulaimaani yagamba empewo mutusseeko wansi. Empewo ne zibassaako wansi, n'alagira amajini ne gafumba emmere. Omumanyi omu agamba gaagifundira mu ddakiika 3, omulala agamba okukwalikandaaliriza zaali eddakiika 1 n'ekitundu. Sulaimaani ne gagabula abantu, gasookera ku bamanyi ne gazzaako abakungu n'abantu ba bulijjo. Obukoowu ne buggwamu, n'aga ate mutusitule mututwale, ne zimusitula. Gwe wootambulira omwezi, Sulaimaani atambulirawo kitundu kya lunaku. Kati okugamba nti twaweebwa buli kintu kyonna tokiyita kya muzannyo. Buli kintu Mungu yakimuwa, kwe kwebaza kwe yakola. Ne bagamba nti amatendo gonna ga Allah eyatusukkulumya ku bitonde byonna, ala kathirin min ibadihi almu'minin, kubangi ku baddu be abakkiriza. Bwe bufuzi bwa Sulaimaani. Kyova olaba bwe yali afa yagamba, ayi Allah, obufuzi bw'ompadde tobuwaako abanajja oluvannyuma lwange. Olwaleero omwana Adamu w'omulembe guno bw'afuna obufuzi bwa Sulaimaani, tuyinza okubeera kwe tunywera amazzi ng'obufuzi bwa Sulaimaani obulina, ng'olina buli kintu kyonna, buli kimu ekyetaagisa okirina. Naye yagamba alinga ng'eyatulaba, n'agamba nti ayi Allah, obufuzi bw'ompadde tobuwaako abanajja oluvannyuma lwange. Sulaimaani ne yeebaza Katonda. Bwe tugenda ku Iburahimu, ne Iburahimu yazaala Leeti, yalaba abaana nga bakulu, n'akyebaza Katonda. Alhamdulillahi alladhi, amatendo gonna ga Allah oyo, wahabali ala alkibari Ismaila, angabidde obukulu bwa Ismaila wa Ishaaka ne Ishaaka, inna rabbi la samiu du'a, mazima Allah awulira okusaba kw'omuddu. Kwebaza kyegambye nti ekigambo kirimu oba okyogedde mubeeramu okwebaza. Muddu wa Allah omulungi. Bannannyini jjana be bali babayingidde ejjana, tusaba Allah tuyingize ejjana ya Rabbi. Be bali babayingidde ejjana, ekigambo kye bagenda okwogera bigambo ki? Bagenda kugamba alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrathna aljannata naba'u min aljannati haythu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Abantu abali babayingidde ejjana, amatendo gonna ga Allah oyo eyatukakasa n'atulaganyisa n'atusikiza ejjana. Kigambo kinene, era ekigambo ekyo kyekyakkirako essuura esinga essuura yonna ekitiibwa mu ssuura zonna mu Qur'an, Suratul Fatiha. Era bw'olaba ekigambo essuura ezo kwe zakkira ozibalira ku ngalo, kuba kigambo kikulu. N'olwekyo Adamu kyekigambo kye yasooka okwogera, n'ayasimula n'agamba alhamdulillah, ne yeebaza Katonda. Kyekyo Allah lwaki yamwawula n'ebitonde. Adamu teyayigirizibwako kutambula.
ffenna abali mu dduniya muno tewali taata ayigirizibwa kutambula. Ate abamu bamanyi ne sitoole zaffe nti oyo bwe twalwangawo muyonsa yakaabanga amaziga, naye Adamu ebyo teyabikola. Maama we n'akuba mu ngalo ng'oyimiridde. Kati olwaliro okumanya Mungu wa buyinza, genda oyimirire kwe yakubanga mu ngalo ng'oyimiridde olabe kyanagamba. Lwaki onnyimiriraku wano? Toyina mpisa. Naye nga mwatululu yakubanga mu ngalo. Bwe wasekanga naye n'aseka. Kati olwaliro genda osekereko waali. Ajja kubuuza oseka kyoyagala kwonooneka. Naye nga ate wasekanga naye n'aseka. Abaddu ba Allah balungi. Oye Mungu ow'ekitiibwa. Ebyo byonna Adamu teyabifuna. Era wamu ne mukyala we Hawa bonna Allah yabatonda. Kuba Adamu alayhi salaamu bw'amala omutonda n'atambula mu jjana nga talina muntu amubeesabeesa. Allah ow'ekitiibwa n'amwebasa otulo n'amuggyamu olubiriizi olwa kkono n'amutondamu omukyala. Adamu agenda okuzuukuka ng'alaba omukyala amutudde emitwetwe. Bamenyi bagamba nti amaanyi gaamuddamu ng'alabye ku mukyala. Adamu n'abuuza, malayika zaabuuza omukyala, owaayi Adamu oyo omumanyi? Zibuuza Adamu n'agamba ye, yaani ye Hawa. N'agamba omwagala nti ye mwagala. Ne zidda ku Hawa, Hawa oyo omumanyi? N'agamba simumanyi. Y'omwagala simwagala. Ye nkola y'abakyala. Muve ku bano abaleero yajja holoseero bw'aba akwagala n'ayatula ye mwenye, naye ye nkola y'abakyala. Omukyala teyamalanga gajja nti nkwagala. Gwe tulaba omukyala nabbi waffe Muhammadi gwe bayita Ummu Salama. Ummu Salama yafiirwa bbaawe mu lutalo lw'e Badri, lutalo lw'e Uhudi. Badda bonna nga bawootedde, n'ababuuza ki nga muwootedde? Nabbi bamusse nti aa nabbi si gwe basse wabula Abu Salama taata wa Salama bamusse. N'agamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khayran minha. Ayi Allah nsasulamu musiiba gwange guno gwenfunye onsikizeemu ekintu ekirala. Omukyala n'atula idda neggwako. Ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ajja okumwogereza n'amugamba Ummu Salama mbadde njagala kukuwasa. Ummu Salama n'agamba ya Rasulallah nga ndi mukyala mukulu. N'amugamba ekyobukulu nange ndi musajja mukulu. Owulira nabbi Muhammadi. N'amugamba ya Rasulallah nga nnina abaana. N'agamba ekyabaana nange nnina abaana, ate abaana ba Abu Salama baana bange. Gwolowooza omukyala yamala gajja holoseero naye nga okwagala kwe yalina okuyita kwa muzannyo. Gwolowooza waliwo omukyala yatuna mu kyenyi kya nabbi Muhammadi n'ateegomba kumuwasa, naye teyajja holoseero. Ye nkola y'abakyala. Ne Hawa teyajja holoseero, yayagala naye ng'okwagala 10 kusinga n'okw'omusajja, naye agamba simwagala ate nga amwagala. Kale n'olwekyo abo Mungu ow'ekitiibwa Adamu kwe kumwawula ku bitonde byonna. N'agamba wa Nuuha, ne nabbi Nuuhu huwa awwalu rusul, ye yasooka okubeera mu babaka. Allah bwe yatuma eri abantu mu nsi, yamutuma eri abantu ng'abantu basaanisa okusinza amasanamu. N'amutuma ajja akoola abantu abajje ku masanamu. Era ye nabbi omu mu bantu, ye nabbi ali ku abo abaasinga okuwangaala. Nabbi Nuhu yakoola emyaka 905. Be yali akoola baali bawangaala emyaka emeka? Be yali akoola emyaka 900. Ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakoola emyaka 23. Be yali akoola baali bawangaala emyaka emeka? Era kyova olaba Nuhu yakoowoola nnyo. Ku mulembe gwa nabbi Nuhu kwaliko omukyala nga bwe mumanyi abakyala bakaaba nga bafiiriddwa abaana. Nabbi Nuhu n'asembera waali n'amugamba wange kiki? N'amugamba nfiiriddwa omwana wange. Omwana awangadde ebbanga ki? N'amugamba abadde n'emyaka 3. N'amugamba awangadde. N'amugamba omukyala nti omwana yalibadde kale aweza ku myaka gy'ekivubuka emyaka 5. N'amugamba ate wajja kujja omulembe ng'omusajja omukulu afiira ku myaka 7. Omukyala yasirika, yabuuza nabbi wa Allah, abo banaabeera bantu? N'amugamba bajja kubeera bantu, bajja kujooga n'omutonzi. N'amugamba bajja kukola bye baagala.
bazimba amagoloofa Mungu agabajjemu. N'agamba abasinga okubeera abangi ennyo bajja kwetanira nnyo edduniya, batono nnyo abagenda okubeera ku akhera. Olwaliro kiri kitya? Batono nnyo abagenda okujjukira ku akhera, ate ennamba esinga okubeera ennene nnyo ejja kubeera ku dduniya. Edduniya eri etya? Abaddu ba Allah balungi, olwaliro abantu bali batya? Tunuulira ensi nga bw'ogiraba, abantu baagala byanfuna. Abaddu ba Mungu abalungi, teri atayagala byanfuna kati olwaleero. Abaddu ba Mungu, olwaleero ensi we yatuuka, kyova olaba Mungu obufumbo bwa leero kati buzibu nnyo seeka bwava okwogerako. Abawala abaleero abafumbirwa baagala kufumbirwa basajja bagagga, bagagga balina ssente. Naye bw'oteebereza ku bakadde baffe baali batya? Bakadde baffe bawasa bamaama nga tebalina na bulangiti yakwebikka, maama boarding gyayambala nga gye beebikka. Tunuulira obufumbo obwo. Ye kati olwaliro wasa mukyala kino omuteeka mu nnyumba y'essubi, bw'ogenda okukola omusanga agenze agamba taata oli yantadde mu nnyumba ya ssubi ayagala kunzita banjokera omwo. Ani olwaleero? Muddu wa Allah mulungi. Kyova olaba ŋŋamba abantu, ntera nnyo bagamba ne mbagamba nti enniya y'ono gwe bagaba ne gwe bagabira n'agaba bwe zikwatagana, Allah ow'ekitiibwa bateera baraka mu bufumbo bwabwe. Naye awasa enniya ali ku ndala alina kyayagala mu muwala, n'omuwala afumbirwa alina kyayagala mu mulenzi, n'ono agaba alina bye yeetaaga mu mulenzi, ebyamulema okukola abyetaaga kubeera mu mulenzi. Njagala ondeetera ettanka eya liita 1,000. Njagala omutwalo oleete miliyoni 3, gwe mutwalo oguwasa omukyala. Kati tunaakola tutya? Abaddu ba Mungu abalungi, naye ng'omuvubuka yeezimba bwezimbi, omuvubuka yeezimba bwezimbi. Nze nalinako embaga ey'ekyotera, sigenda kugyerabira mu bulamu bwange. Mukwano gwange yantwala ekyotera ku mbaga, nengenda ku mbaga. Twalinda abagole okuva ku ssaawa 6 ng'abagole tebazze, neziwera ssaawa 10 nenga seekasomesa abagenyi banasaaga bona oba osomesa nti kale nensomesa nentuuka ssaawa 12 nenkoowa nembagamba nkooye, ng'abagole tebannajja. Ssaawa ziweze 10 n'ezi, ssaawa ziwera 12 kitundu, maama w'omuwala abange muluwa. Omuvubuka n'amugamba maama sirina ngatto. Maama w'omuwala yaweereza ssente omuvubuka agula engatto. Bw'amala omuvubuka okugula engatto n'amugamba muziguze nti ye kati ate ogamba ki? Mujje nno. N'agamba twandize naye ate tetulina mu mmotoka. Maama we n'agamba bannyina n'abagamba mugende muleete abagole, kuba bano abavubuka bava Kampala balina ssente zaabwe, mukwate emmotoka 4 nga mu mmotoka mulimu abantu, mugende mununa abagole. Ne bagenda ne bakima omugole. Bayingira ekidaala ssaawa 1 n'ekitundu, bajja n'akasawo ka sukaali kilo 25. Ne mbagamba kino kivuddewo, tugende tuwoowa abagole. Ne tugenda ne tuwoowa abagole. Kati mbampa owabagole mubuuza waayi amahale omuwala, mumubuuza amahale, owagala mahale ssente mmeka? Omuwala n'agamba njagala Kulaani. Ne mugamba omukazi akusaasidde ayagala Kulaani. Leeta ssente za Kulaani tugibaliddemu emitwalo emeka? 5, leeta emitwalo 5. Naga seeka nkubuulira amazima sirinaamu na 10 muno ne bumpunzika. Omusiraamu gwe tajja naye Kampala n'aga aseeka muwadde mwongereddeko omutwalo gugulu, nebagamba kwongereddeko. N'agamba muweeze zisigaddeyo nja kuzimuwa. Embaga ogiraba ng'omuwala bamuwa ssente omutwalo nga bamugamba omwesiga anaazikuwa, n'agamba mwesiga ajja kuzimpa batuwoowe. Nempoowa abagole, bwe mpala okuwoowa abagole ne batambula ne tugenda. Ne mbagamba ebyo bivuddewo kati. Waayita omwaka gumu mbuuza omusiraamu eyantwala ekyotera, abagole be nawoowa bali batya? Naŋŋamba seeka abagole be wawoowa Mungu yabawa ssente, baazimba bali makiine, njagala kutwala obabuuze nako okukwegatta.
golooza maama w'omuwala okuweereza omuvubuka ssente yali amwetaagamu ssente, yali amwetaagamu ssente, yali ayagala kutwala muwala we. Mutunulire ebintu ebyo. Katega yajja okuwasa ewaffe, najja wali ewaffe ekibibi. Seeka najja n'amwaniriza ekibibi mu ttawuni, n'amubuuza ekkooti eruwanga toyambadde ekkooti, n'amugamba ekkooti tugireseeyo njirabidde. Seeka najjamu ekkooti ye n'amugamba yambala eno ekkooti mujjeeka tubaanirize. Ne bajjeeka ne tubaaniriza ne tubawa mwannyinaffe. Bakulu baffe bakaayana babuuza Seeka mwannyinaffe omutwala ejjinja ani anaagendayo eyo yonna? Eyo yonna Seeka n'abagamba nze nja kufuna abagendayo, bajja kugendayo. Ekiseera kyatuuka twagenda okusomera jjinja ewa Katega gaafuuka maka gaffe. Abantu abakulu bali balaba ebintu, n'olwekyo tuddaabirize mu nniya ey'okugaba. Bw'oba ogaba muwala leka kugenderera ssente. Era olwaleero ebintu bingi bizze ng'omuwala waliwo omuwala gwe baawoowa n'afumbirwa omuvubuka ne kitaawe n'amugaba certificate. Omuwala yeekyusiza omuvubuka, yasooka kubba marriage certificate wano mu kibuga wano. Bw'agibba omuwala yalaba omusajja omuvubuka mugagga. Omuwala ne yeegaana omuvubuka, ne baleeta ne taata w'omuwala bamubuuza ono omumanyi? Taata w'omuwala agamba simumanyi. Musajja ali mu myaka 7. Omuvubuka anoonya marriage certificate, yamubuzeeko. Omuvubuka kwe kudduka ewali omukulu w'ettwale. Omukulu w'ettwale yajja okutaasa omuvubuka. Omukulu w'ettwale abajja, omugagga n'alaba omukulu w'ettwale n'amugamba yogera ssente ze weetaaga, certificate togitwale. N'agamba nti ekindeese nzize kutaasa muvubuka, nze ssente zo sizeetaaga. Embeera mugiraba mwe tuli. Kati Nuuki yagamba nti abasinga obungi bajja kubeera nga baagala nnyo edduniya. Abasinga obungi n'agamba batono nnyo abanaayagala akhira. Olwaleero ani? Saidi ibn al-Musayyib bw'olaba engeri gye yagala muwala we, embeera gye yamugabira omuwala. Omufuzi omu yali Sulaiman ibn Abdul Malik, yajja ewaka we n'amugamba kyekikuleese? N'agamba ekindeese baŋŋambye waliwo omuwala atuuse okufumbirwa wano, naye mbadde njagala, nina mutabani wange agenda ayagala okuwasa, mbadde njagala omutwe. Wulira Saidi kye yamugamba. Yamugamba ku ssente ze mulina n'embiri ze mulina, omwana wange eddiini ye neebeerawa. Mutunulira basajja abo. Ku ssente ze mulina n'embiri omuwala wange be mukuwa, eddiini ye neebeerawa. Nkulayirira Mungu yamumumma. N'amugamba tojja mutwala. Naye nga gwamumma kabaka khalifa ate musiraamu, yamugamba sigenda mukuwa. N'amumumma. Olwaliro bameka abafumbiza abawala baabwe ne bajjayo n'ebintu. Bw'alaba nga kimuzitoweredde embaga bagikolera eri wa muganda we, ebintu n'abinona kiro. Naye Saidi yayina omuvubuka mu ddalasa, n'amala ekiseera nga tamulaba. Ekiseera ne kituuka omuvubuka n'ajja n'amugamba ng'obuze. N'amugamba Seeka mbuze, mukyala wange yafa, lwaki tewatubikira kukuyamba kukuziikirako? N'agamba natyo batawaanya, ye wazizaawo. Omulala n'agamba nze ani ayinza okumpa omukazi ayina dirhamu 2 oba 1? N'amugamba ngenda kuwa omukyala. Omuvubuka teyamatira. Omuvubuka n'agenda n'agamba maama we, maama Seeka nsuubizza okumpa omukyala. N'amugamba ani Seeka ki? Seeka Saidi. N'amugamba Saidi omumanyi gwe, addire muwala wa mukwe gwe omwavu gw'otyo. N'agamba nsuubizza okumpa omukyala. Omukyala maama w'omuvubuka n'asirika n'agamba ono byamunyumiza tebiriimu makulu. Omuvubuka ekiseera kyatuuka, yali mutawwa'u nnyo, yali musiibi, yali asiiba olukuka, ali ku kikomando kyalya, n'akonkona oluggi, abuuza man anta gwani? N'agamba Saidi. Saidi ibn al-Musayyib. N'amanya sheekhe. Najja ettaala wali ewali ekikomando n'agiteeka ekigundi bwetetuuka ekitangaala, n'agenda n'aggulawo oluggi. Agenda okuggulawo oluggi
nga Saidi ali ne muwala we amuyimiridde mu mugongo namugamba nakusuubiza okuwa omukyala, kyava amukwata ku mukono n'amuyingiza mu nnyumba naggalawo oluggi n'atambula n'agenda. Abo baaliwo. Waliwo n'agamba Saidi omukyala gwe yali agaba kyali kikazi kibi, mwana wattu yali mukyala mulungi. Era omuvubuka ebigambo bye yayogera yaga nti yalayira ne Mungu, wallahi Sheikh Saidi yampa omukyala abaliwa mu bakyala abalagavu, abakyala abalungi. N'agenda ng'amenya ye mukyala yali hafidhatul Qur'ani, yali akutte Qur'ani, amanyi hadithi z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kye yatangira nagga gooli n'amugamba omwana wange be mukuwa eddiini ye n'ebeerawa. N'olwekyo Nuhu kye yagamba nti abantu abasinga obungi bajja kubeera baagala duniya batono nnyo abagenda okwagala akhira. Tusaba Mungu atuteekemu abo abatono ya Rabbi. Wa ala Ibrahim, wano Allah yayogera ku bantu ba Ibrahim, ate bali teyayogera ku bantu baabwe, wano yayogera ala Ibrahim, abantu ba Ibrahim. Ibrahim yavaamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul bashar, kabaka w'ebitonde. Nabbi Ibrahim era y'omu yalwawo nnyo okuzaala nga bwe mbagambye. Mukyala we najja n'abeeraawo Saara n'amugamba waayi bw'owasaayo okwo omuzaana tunaafa tetulina mwana. Ibrahimu n'awasa Hajara. Ibrahimu bw'awasa Hajara ne babeera ne Hajara. Hajara n'afuna olubuto n'azaala omwana. Amagezi ga Ibrahimu ne gadda ku mwana, engeri gye yali aludde okuzaala nga Saara takyamulabawo. Saara ne kimuluma nnyo nti ono amagezi gonna gali ku mwana, ekyo kiraba bulabi muddu wa Allah. Kati Saara bw'alaba ensonga eyo nga Ibrahimu ali nnyo ku mwana, n'amugamba jja wano mukyala wo nja mutemamu ebitundu bibiri. Ibrahimu kyava akwata omwana, Hajara n'avaako emabega. Abamanyi bagamba nti Hajara engeri engoye ze zaali zikweya zaali ziyera buufu mwe bayise ne Ibrahimu, Saara aleme kubagoberera. Ibrahimu n'atuusa omwana awo olaba ewali haramu, kumpi ne haramu, n'amuzazika mu muti. Bw'amuzazika mu muti n'atambula, teyatuula na kutuula, addayo mu Palestine. Hajara amubuuza otulekedde ani wano ewatali nnyumba, ewatalina muntu, oba Katonda yakulagidde? N'amugamba Katonda yandagidde. N'amugamba bw'aba yakulagidde la yudayyana, tajja kutulagajjalira. Saara n'addayo, Hajara n'addayo n'atuula ewali omwana, naye tewali nnyumba. Mutunulira abantu abo, tewali nnyumba, tewali bantu. Yali entende ne ziggwawo, amazzi ne gaggwawo. Isimayira n'atandika kukaaba nnyonta. Hajara n'adduka n'agenda ku Swafa, abagenda y'akasozi mukamanyi, alabe waliwo anaamuyamba. N'avaayo n'agenda ku Marwa, anoonya agenda omuyambaawo omwana ono amazzi. N'adduka emirundi 7. Jibuliru n'amugamba genda olabe omwana wasamba ebigere bye wafutukawo amazzi. Najja Hajara agenda okulaba amazzi, Zamuzamu n'agakuŋŋaanya, naawe omwana naawona ennyonta. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba amazzi ago singa yagaleka ne gakulukuta gwandibadde omuggo ogweyawulidde, naye yagakuŋŋaanya wamu ne gabeera nga gava wamu. Abaffe ekyafaayo ekyo oyigamu ki? Mutunulire abakyala abakkiriza. Gwe omuwala ali wano, lwakuba bakadde bo tebakunyumiza, bakunyumize baavaawa, baali batya? Abaana tubanyumize, tubagambe twasooka kubeera bwe tuti. Sente Mungu n'azituwa ne tuzimba, emizigo ne tugivaamu. Naye kati olwaliro omuwala agenda okufumbirwa, aba amanyi omulenzi ku akawunti kuliko sente mmeka, ye ogenda kukola ki? Ye gwe okimanyi nti mulimu abawala abafumbirwa nga azze kwewogoma bwewogome. Munne n'amukubira essimu, waayi walaga wanaga nagenda ku wano kwewogoma, naye bwe ndaba omutuufu wano nvaawo. Bibakazi ba leero. Era mu abavubuka batannawasa, Mungu abasaasire. Mungu abasaasire, abawa abakyala abategeera, ate abakyala bannaddiini. Muddu wa Allah mulungi. Ate bw'onooba onoonya mukyala munnaddiini ojja kumufuna okusinziira naawe ku ddiini yo gy'olina. Kuba waliwo ayagala abakyala embeerera nga naye yakeebaka ku bakyala 5, naye ayagala mukyala mbeerera. Katonda tayinza mukuwa, ajja kuwa naye atambuddeko nga naye bw'otambuddeko. Bw'oba totambulangako Mungu agenda mukuwa.
abaana embeerera bakyalimu mu nsi muno tokiyita kintu kya muzannyo. Bw'oba watambulako Mungu agenda kuwa naawe omukyala atambuddeko. Bw'oba totambulangako ajja kuwa atatambulangako. Naye osanga omuntu ate olina omusaana n'agamba njagala mukyala amanyi okusoma Qur'ani naye nga ye Qur'ani tamanyi kugisoma. Kati sooka otunulira embeera eyo. Ate maamu ne yeeteeka ku ddaala n'agamba njagala mukyala hafidhatul Qur'ani naye nga ayagala hafidhatul Qur'ani tamanyi kusoma Qur'ani. Ng'akirako ono asaze imaamu asaaza taraweehi naye nga atunudde mu Qur'ani agisitudde n'agamba awusisaalirawo nze naye ng'eka tayinaayo omwana n'omu amanyi kusoma Qur'ani naye nga tayagala kukisimba mabega w'oli. Abaddu ba Allah balungi, mikwano gyange abakkiriza abasinga obungi Nuhu kyeyagamba bagenda kubeera nga baagala nnyo edduniya. N'olwekyo edduniya tugyagala naye tugenda. Abaddu ba Allah, kino ekyasa twakakitambulako emyaka 20 ekyasa bw'owulira ekyasa kirimu emyaka 10. Ekyasa kirimu emyaka 10. Tubuzaayo emyaka emeka okukimalako? Waba wabulayo 76. 76 gigatte ne gy'olina onoobeera ludda wa? 76 gigatte ne gy'olina. Era mbalayirira kino ekyasa okuwunzika ffenna tujja kubeera wansi nga twebase abanaabeerawo sayizi ezo nga be bali mu bifo bye tulimu. Be waleetanga mu muzikiti nga banyumiza bannaabwe nga be bakiyamaani b'emizikiti abo be mulaba nga be bakulira kati wano nga tuli wansi twebase. Ekyo tebakirowooza naddala b'emuppi tebalowooza nibo balowooza ekyasa bajja kukimalako. Naye ku myaka 76 gigatte ne gy'olina awo olabe wa wonoobeera. Wa ala Ibrahimu n'abantu ba wa ala Imurani n'abantu ba Katonda okwogera ku Imurani teyali nabbi, yali musajja mukozi w'emirimu emirungi. Njagala bategeeza omusajja yenna buli lw'obeera omulongoofu ne Katonda akuwa omukyalo omulongoofu. Baddu ba Mungu abalungi, ye Allah wekirwa tayinza kuwa mukyala mwonoonefu ng'oli musajja mulongoofu. Tekisoboka ekyo muddu wa Allah omulungi. Ebbanga ly'omala gwe tolaba w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi, musajja yali mulungi, yamuwa abakyala balungi. Gwe Allah owulira bwaga alkhabithatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati wattayibuna littayibati wattayibatu littayibin. Ebyo Katonda byayogera. Olowooza Katonda alimba? Ebikazi ebibi bifumbirwa bisajja bibi, ebisajja ebyenzi bifumbirwa basajja bayinzi. Omusajja omulungi awasa mukyala mulungi, n'omukyala omulungi afumbirwa musajja mulungi. Tekisoboka ekyo muddu wa Allah mulungi. Gwe n'obeera ng'oli musajja oli awo toyinza kuwasa mukazi eyayenda. Muddu wa Allah tekisoboka. Kino nakibagamba nako naye bagamba omukyala ayinza okuba nga yeekuuma, omusajja ng'oli mwenzi. Ate omusajja bw'obeera ng'oli mwenzi n'omukyala abeera mwenzi. Ate omusajja bw'obeera nga weekuuma ng'omukyala mwenzi tayinza kwenda nnyenda ziwera nga tonnamukwata. Tekisoboka. Naye mwenna bwe mubeera abenzi ng'omukyala mwenzi n'omusajja mwenzi, mwenna mugwa dro, tewali akwata munne. Muwoza kimu kino bwe kiti na bwe kiti nga bakuzaalira n'abaana abatali babo. Muddu wa Allah mulungi. N'olwekyo Imurani yafuna omusajja omukyala atya Katonda. Imurani yali atya Katonda, yali mukozi wa mirimu mirungi. N'afuna omukyala bamuyita Hanna binti Faqudi. Hanna ne yeeyama okubeera nga azaala omwana abeera alabire mu Baitul Maqdisi. Kaga rabbi inni nadhartu ma fi batni muharrara fatakabbal minni innaka anta samiul alim. Ayi Allah, neeyamye kino ekiri mu lubuto kigenda kuweereza ku lulwo, naye gwe owulira ate gwe olaba gw'omanyi. Mukyala Hanna asaba Allah w'ekitiibwa. Falamma wada'atiha, wulira Allah bw'atunyumiza, bwe yamala okuzaala omwana Hanna qalat rabbi inni wada'tu untha, Allah nzadde muwala, wallahu a'lam bima wada'ati, Allah gw'omanyi ekizaaliddwa kinaabeera kitya. Katonda baakuwanga abaana ng'omwana gwakuwadde tomwagala, gwegamba kimu ayi Allah gw'omumpadde, naye gw'omanyi ensonga lwaki omumpadde. Katonda ayinza okuwa abaana abawala beereere
naye nga babakuwa mwana wattu gwe gamba kimu ayi Allah gwomanyi lwaki obampadde. Ekyo kisanga ne ku basajja mukyala we n'azaala abaana bawala bereere ne yeevuma. Waliwo eyabeera olubuto ng'ali lubuto lwakutaano n'amugamba oyo bw'abeera muwala genda ewammwe nze nkooye abawala. Mukazi wattu era yazaala muwala ne babeera aba. Omusajja yamugoba n'amugamba genda seetaaga wano baana abo bawala. Omukazi we yamugoba n'atuula idda. Eri gye yasooka okuzaala yazaala abaana abalenzi aba babiri. Abaddu ba Allah ye Mungu tufunamu ne tugamba ekyo Katonda kyakuwadde beera ng'okisiima eri omutonzi. Abaana bakuwadde basiime. Nabbi Luutu yazaala abaana aba bawala aba era be bamukkiriza ku mwaliro gw'ensi eno. Nabbi Luutu abawala aba be yazaala. Yakoola abantu nga bali ku bisiyaga ne mubulamu akkiriza Nabbi Luutu. Adhabu neetuuka okuteeka ebyalo byali 7. Allah n'amugamba genda ku kyalo ekyo7 ebyalo 6 byonna tugenda bizikiriza. Ekiseera ne kituuka Nabbi Luutu n'asenguka ne bawala baaba. Mukyala we n'abagoberera. Allah w'ekitiibwa n'alagira Jibuliru n'asitula ebyalo 6 byonna n'abivuunika. Omukyala n'awulira ekibwatuka n'agamba waakawumaahu n'atunula emabegaawo teyavaawo. Luutu ne yeeyongerayo ne bawala be bawala aba naye yali musiimu ku ebyo. Nabbi Ibrahimu yazaala baana balenzi beereere teyazaala ku bawala. Abaddu ba Allah balungi naye yali musiimu. Naye abantu ffe olwaleero ogenda n'ozaala abaana bawala n'owalirira okuzaala omulenzi. Njagala mulenzi omusaba naye yajja okubuuza lw'onoofa. Taata baganda bo bonna bafudde gwe tofa lwaki tofa ye y'onoofa ddi oli mu maali yaffe n'ogamba ye omwana gwe nasaba. Wawalirira abaddu ba Allah n'owalira abamu okimanyi bwe batuuka n'ogenda n'ewa Mama Fiina. Ensonga ekuleese nze kufuna mwana mulenzi omukyala wange azaala baana bawala beereere. Mama Fiina lwaki teyayagala kuzaala baana bayitirivu n'abeera n'akaana kamu. Muddu wa Allah mulungi. N'olwekyo mikwano gyange abakkiriza Allah ow'ekitiibwa omukyalo ono yagamba Allah gwomanyi kyenzadde. Wulira byagabya walaysa dhakaru kal untha talinga mulenzi muwala. Yo omulenzi ali limited naye omuwala waliwo ebiseera byatasinza Katonda ng'ali mu nsonga ze. Naye wa inni sammaytuha Maryamu mutuumye Maryamu era mukingiriza ye n'ezzadde lye sitaani okubasemberera. Maryamu bwe baamala omuzaala famire yakaayagana ani anaalabirira Maryamu. Oli agamba nze ono nze oli nze. Allah n'abagamba mutwale amakalaamu gammwe ku mugga naye mugatwaleyo nga mugalambye. Ekkalaamu eneesigala ku ngulu yagenda okulabirira Maryamu. Amakalaamu baagatwala ku mugga amakalaamu gonna gabbira. Kalaamu ya Zakariya yasigalawo. Zakariya ne bamugamba labirira Maryamu. Zakariya n'alabirira Maryamu. Muddu wa Allah mulungi. Zakariya era ekiseera ekyo ye yali nabbi waabwe. Zakariya n'alabirira Maryamu. Maryamu ng'asiiba mu muzikiti. Maryamu tava mu muzikiti. Lumu Zakariya ne yeebuuza omwana nga tava mu muzikiti anaalya ki? Zakariya najja agenda okutuuka ku Maryamu ng'ayina byalya. Amubuuza anna laki haadha obijjeewa? N'amugamba haadha min indillah bino biva eri Allah ow'ekitiibwa yarzuku man yashaa'u bighayri hisaabi agabira omuntu gw'aba ayagadde watali kubalirira. Zakariya bwe yalaba Maryamu ng'ayina byafunye ekirowoozo ne kijja ne kigaana aga nti nange bwe naazaala omwana Katonda agenda mmulabirira. Zakariya ali mu myaka 10. Ekiseera ne kituuka n'ayimirira mu mihiraabi jawfu layili idh naada rabbahu nidaa'an khafiya n'akoola Allah olukoowoola olw'ekyama. Lwaki lwakyama? Famire ereme kutegeera nti asaba mwana kuba akaddiye. Era famire yamala n'etegeera nti Zakariya asaba mwana n'emukyomera. Zakariya omwana gw'osaba ani anaamulabirira kwegyo emyaka gy'olina? Ye Zakariya yagenda mu maaso kusaba mwana. Ayi Allah ngabira omwana anansikira asikire n'ab'ekika kyange asikire n'abantu ba Yakubu waj'alhu rabbi radiya omufuule mu bantu Allah b'oyagala.
Zakariya yali ali awo fanadatuhu almalaika, malayika nemukuula nemugamba anna allaha yubashiruka biyahya, Allah akusanyusizza n'omwana ayitibwa Yahya, n'erinnya yalimuwa musaddikan bikalima, agenda kukakasa ekigambo kya Isa, wa sayyida, ajja kubeera wa kitiibwa, wa husura, eyeekuuma eri abakyala, wa nabiyyan min as-salihin, ajja kubeera nabbi omubalongoofu. Abamanyi bagamba Allah yatuuma omwana Yahya. Lwaki yamutuuma Yahya? Yamutuuma Yahya yalamusa n'abaana wa maama we eyali tazaala, ekiseera ekyo n'azaala, kwe kumutuuma Yahya. Abaddu ba Allah balungi. N'olwekyo Zakariya n'abeera ne Yahya. Zakariya yalina confident ng'asaba Katonda. Gw'okimanyi nti abantu abaleero basaba Katonda, n'atuuka n'ogamba naye Katonda kye musaba nga kinene, anaakimpa, anaakisobola. Katonda alina ky'atasobola. Gw'okimanyi nti waliwo asaba ne Katonda n'amugerera, n'obeerawo n'osaba Katonda ng'osaba kapikipiki kakadde, olowooza empya tagirina. Kati akakadde ogenda okakozesa eki? Akakadde. Lumu Museveni yali aggulawo olutindo luli olw'ejjinja, n'alengera omusajja gwe baalwana naye, n'amuyita ajja amubuuzeeko. Yamubuuza oyagala ki? N'amugamba muzeeyi njagala bampe boodabooda. Abaaliwo ne bakwata ku mutwe ne bagamba naye ono gwasaba tamumanyi. N'amugamba obadde ogamba ki? Muzeeyi njagala boodabooda. N'agamba oyo omusajja abadde ki? Gwasaba tamumanyi naye asaba Ibunu Adamu. Muzeeyi kye yakola n'ajjawo ebbaasa ye, walinga bw'atambula mwalimu usimanyi obukadde 6, n'amugamba genda ogule boodabooda. Omusajja yagamba nti ne bwali musabye poloti n'ennyumba n'emmotoka abimuweeraawo. Abaddu ba Allah balungi. Naye ku Allah ow'ekitiibwa eyatuuka okugamba nti ne be mukuŋŋaana nga mukuŋŋaanye mwenna abantu abali mu nsi mu kifo kimu, ne munsaba buli muntu ne muwa kyansabye, temulina kye mukendeeza ku bye nnina, okuggyako nga bw'olaba empiso n'oginnyika mu nnyanja amazzi gejjayo, amazzi gonna egajjayo. Tukakasa omutonzi. Zakariya yasaba Allah ng'akakasa nti Katonda ajja muwa. Mu myaka 10 omukyala ali mu 9 mu 8. Zakariya n'asaba Allah omwana n'amumuwa. Abaddu ba Allah balungi. Mariyamu n'atuula mu muzikiti. Mariyamu bw'atuula mu muzikiti ekiseera ne kituuka eky'okugenda anaabe ng'agenze mu nsonga ze, abamanyi bwe bagamba. N'agenda anaabe nga Allah bw'atubulira mu Qur'ani, wadhkuru fil kitaabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Basomere gwe Nabbi Muhammadi mu Qur'ani mu nsonga za Maryamu mu kiseera we yeeyawulira n'abantu be, n'agenda mu kifo ekiva ebuvanjuba. Fattakadhat min dunihim hijaba, n'ateeka ejjigi wakati we. Fa arsalna ilaiha, ne tumutumira gyali ruha na malayika Jibuliru. Fatamathala laha basharan sawiya, yamufaananira omuntu omwenkamunkamu. Maryamu yali anaaba nga yeeyambudde. Jibuliru n'ajjira mu kifaananyi ky'omusajja. Jibuliru ebiseera ebisinga yajjiranga mu kifaananyi ky'omusajja, wadde azze eri Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yajjamulira mu kifaananyi ky'abasajja. Era lumu yajja ne banyumya ne Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, akabanga kaali k'amaanyi oba kaali kawanvu. Ekiseera ne kituuka n'asiibula, n'abuuza mukyala we Aisha, omumanyi gwe mbadde naye oyo? N'amugamba ye Tiyani Dihyatul qalbi. N'amugamba oyo abadde Jibuliru, abadde ayina byaleese. Amakulu nti malayika yajjiranga mu kifaananyi kya Dihyatul qalbi, sahaba wa Nabbi Muhammad. Malayika okujjira mu kifaananyi kya sahaba, olowooza sahaba abeera mwononefu? Abamanyi kyova olabanga bagamba ne sitaani esobola okujjira mu kifaananyi ky'omuntu gw'olabanga muntu, kumbe sitaani. Abaddu ba Allah balungi. Ne malayika yajjiranga mu kifaananyi ky'omuntu. Maryamu yalaba malayika Jibuliru ng'azzi mu kifaananyi ky'omuntu, n'amwekingiriza. Jibuliru n'amugamba qaala innama ana rasulu rabbiki, nze ndi mubaka wa Katonda wo, nsonga kyendeese. Li ahaba laki gulaman zakiya, nziza okukugabira omwana omulungi, omwana ow'empisa. Qalat anna yakunu li gulaamu walam yamsasini basharu walam akum bakiya. N'abeera ntya n'omwana nga sibeerangako na musajja yenna, ate nga sibeerangako malaaya.
mutunulire ekintu ekyo. Abamanyi bagamba Jibuliru yajja n'omwoyo yagumuteekamu, abalala bagamba yaguteeka mu ngoye n'agwambalira mu ngoye. Ebigambo bino bigambo bikulu, gw'okimanyi waliwo mu kyalo tabiwulirangako ebigambo nga bino. Basiraamu ate basaala, naye abuuza munne nga banyumya n'agaawo waaye wali olabyeko omukyala azaala omwana ewatali musajja? N'agamba sikirabangako, naye kirabika Katonda ye yasooba n'agenda ewa Mariyamu. Naye aboogera basiraamu bino ebigambo tabimanyi. Ate mulimu abagamba nti ekyo tekisoboka mukazi kuzaala mwana nga talina musajja. Lwaki? Katonda yatutonda mu bika bina. Ekika ekisooka yatonda Adamu ng'amugja mu ttaka. Ekika ekyokubiri n'atonda Hawa ng'amugja mu lubiriizi. Ekyokusatu n'atutonda nga ffe atujja mu mazzi g'omusajja n'omukazi. Era bw'atugambira alamu nakhluqukum min ma'in mahin, saabatonda mu mazzi aganyoomebwa. Faja'alnahu fi qararin makin, ne tugateeka mu nnabaana omunywevu ila qadarin ma'lum, okutuuka ku myezi 9. Ekyokusatu Allah ow'ekitiibwa n'atonda Isa ng'amugja mu Mariyamu ewatali musajja. Ezo entonda ezi nnya Katonda ze yatutondamu. Katonda asobola okukola ekintu kyonna. Ono Isa tomuyita kintu kya muzannyo. Katonda ogamba nti walinaj'alahu ayatan linnasi, tugenda kukafuula, tugenda kukifuula nga kyamagero eri abantu. Wa rahmatan minna, n'okusaasira okuva gye tuli. Wa kaana amuran makudhiya, ekigambo kyaggwa dde okulamula nti Mariyamu ogenda kuzaala omwana ataliiko musajja. Ekyo nno tokyewuunyisa, kuba ne nnyini lubuto naye mwennyini yeewuunya. Ate okumanya Katonda ayagala nnyo abantu ba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi. Wulira Allah bw'atunyumiza, fahamalatuhu fantabadhat bihi makanan qasiyya, n'abeera olubuto ne yeesamba nalwo mu kifo ekyewala. Fa ajaaha almakhadhu ila jiz'i nakhala, ebisa ne bimujjira ebyokuzaala okumpi n'enduli y'omutende. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, n'agamba nga zinsanze nze singa nafa olubereberye lw'ekyo lw'ekino ekintuuseeko n'embeera mu bantu abeerabirwa edda. Ekyo tokiyita kya muzannyo. Bakugamba nti Mariyamu yalaajana nnyo ng'azaala. Abakyala bali babiri abataalaba ku ssanyu ly'ensi eno, Mariyamu ne Asiya. Asiya teyalaba ku ssanyu ly'ensi nga gwe omukyala bwe walaba ku ssanyu ly'ensi mwana wattu. Asiya teyalaba ku ssanyu ly'ensi. Era kyova olaba abakyala abo babiri Allah ow'ekitiibwa yabategekerayo ebifo. Ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mwagenda okukolera embaga awasa abakyala abo babiri. Mariyamu agenda kubeera mukyala wa Nabbi Muhammadi, Asiya agenda kubeera mukyala wa Nabbi Muhammadi. Era ebifo yabiteekateeka Allah ow'ekitiibwa Nabbi mwagenda okuwasiza abakyala abo. Lwaki? Abo abakyala tebaalaba ku ssanyu ly'ensi. Muddu wa Allah, abakyala beekuuma. Twetolaba Allah bwe yagamba mu Qur'ani, wa Maryamu ibnata Imrani allati ahsanat farjaha, Maryamu mutawala wa Imrani oyo eyakuuma obwereere bwe. Fanafakhana fiha min ruhina, ne tufuuwa mu bwo omwoyo gwaffe. Wasaddaqat bikalimati rabbiha, naye n'akakasa ekigambo kya Allah ow'ekitiibwa. Wa kanat minal qaniti, yali mu bantu abatya Katonda. Mariyamu yali mu bantu abatya Katonda, muddu wa Allah. Naye bw'amala okuzaala omwana yeeraliikirira ebintu bino wammanga, ŋŋenda kunaabawa, Abayisirayiri ŋŋenda bagamba ki? Ŋŋenda bagamba ki ku mwana ono? Abayisirayiri. Kati Allah n'agamba fanadaha min tahtiha alla tahzani, n'amukowoola Jibuliru wansi we nti Mariyamu teweeraliikirira, kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Katonda waakuteeredde omugga wansi gw'ogenda okunaabamu. Omugga yaguteekateeka, n'olwaliro bwe twogerera weeguli. Era Abayisirayiri bagumanyi nti Mariyamu bwe yamala okuzaala Isa, ogwo omugga Katonda gwe yamugamba okunaabamu. N'amugamba wahuzzi ilayiki
wenyenyeze gyoli bijizi nakhala enduli y'omutende tusakitu alaiki rutaban janiya egenda kukunkumuliza entende ezengedde obulungi fakuli Maryamu lya ku ntende ezo washirabi onywe ne ku mazzi ago wakarri aina beera mukakkamu w'amaaso teweeraliikirira mukyafa ekyo tukigamu nti omukyala bw'amala okuzaala kirungi alye ku ntende ne Maryamu bwe yamala okuzaala Allah yamugamba kulya ku ntende muzigulirenga ku bakyala mwana wattu ate waliwo ayinza okuzigula ate n'aziriira mu kkubo ate ng'aleeseza mukyala kinneewuunyisa Kiddu byabaddewo okubeera nga tutonera abakyala omusajja n'obeeraawo mu nsi nga tomanyi na sayizi ya mpale ya mukyalawo gy'ayambala nga tokamutoneranga nako ng'obukodo bukujjudde ate abasajja b'omulembe guno tuli bakodo waliwo omusajja yasiba omukyala kutunda kasawo kataasa ka mmwanyi naye bambi akatunda agula omunnyo yamusiba mu kkomera abamujja mu kkomera baali baana be naye nga balina n'abazzukulu yagamba ab'ekyalo mulabye ensibye omukazi kati omulala weepankire ku mmwanyi zange ate omulala najja ayina sukaali bagamba mumpe ku kyayi bannange nyewe bamuga sukaali tewali mwe mundeetere kyayinze ayina haafu gye yaguze yatadde mu kkooti ne baleeta sukaali n'asena ebijiiko 3 n'amuzzaamu mu kkooti n'atabula tunuulira obukodo obukodo abo be mulaba abo kubatonera butonezi era bw'onooba obatonedde ekojja kuddayo nga weeyagala kyovula mulimu abeeraliikira eka nga baddayo nga yeeraliikira lwaki ewaka wazibu bagenda muyombesa kyovula babamu basaala n'essunna ezitaliiyo namugaa twagala kuggala muzikiti tekamala okumaliriza eno gy'amaliriza ayagala asange nga beebase naye omusanga bakyatunula n'amugamba tutandikire we twakomye olwaleero baddu ba Allah balungi okulongoosa amaka abo kubatonera nga sheekhe bwe yagambye ne Maryamu Allah wekitiibwa n'amugamba wulira bye yamugamba fa imma tarayinna min albashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma n'amugamba yenna gw'onooba olabye mu bantu akubuuza ebikwatagana na ku mwana mugambe neeyamye eri Katonda okusiiba okwogera siina muntu gwe ŋŋenda kwogera naye mu shariya zaabwe mwalimu okusiiba omuntu n'amala ennaku nga tayogera era kyova olaba nabbi Zakariya yagamba Allah okumuteerawo akabonero akamulaga nti ŋŋenda kuzaala n'amuteerawo ennaku 3 nga tayogera okuggyako ng'alaza bulaza Zakariya naye Maryamu yeeraliikirira n'agamba atya Omuyisirayiri onoomumatiza naki kuba Allah yamugamba toyogera olulimi Allah alumanyi nti luzibu kyova olaba bw'osituka ekiro ku kitanda ebigere bino n'obiteeka wansi ng'ogenda okusituka ebiyungo bino byonna biraamira lulimi birugamba bitya ittakillaha fiina munnaffe tukulaamira otya Allah muffe in istaqim tastaqimna bw'otereera tugenda kutereera wa in awajajta wajajina bw'okyama munnange tukyamye olulimi abaffe bameka abali mu makomera nga baasibibwa lwa lulimi nga bali eyo n'ekyabasibya tebakimanyi bameka olulimi be lutabudde kwogera bameka aboogedde ebigambo oluvannyuma neyejjusa njogedde kyaki omumanyi omu yagamba ati man sakata salima omuntu bw'asirika awona n'agamba assaakitu la yandamu asirika teyejjusa naye Maryamu teyayogera mu bumpipe yamumalira okwogera yali Isa Allah gwe yayogeza mu kibaya ky'obuto ebiseera byange biweddeko awo wenja okukoma mbeebaza okumpuliriza naye bagamba nga ddalasa gyeri tukeerengako baddu ba Allah era mbasaasidde nnyo abatawuliriza ku musomo gwa Sheekhe Kiddu gwava kusomesa omusomo gubadde gukwatako nnyo ku bavubuka abafumbo abaddu ba Allah era singa kibadde kyetaagisa kuguddamu ng'abantu weebali yandibadde aguddamu n'agusomesa abantu abasajja tuli bazibu nnyo ku bakyala ate n'abakyala tuli bazibu nnyo ku basajja omusomo gwasomeseza gubadde gukwata naye tuzereeti titubiwulidde okuggyako bw'anaaba abayambi ajja kubyawuliriza ku Facebook nsaba Katonda atumalire ebizibu byaffe
Abantu b'e Kampala, Iganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Bweyogerere, Seta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalaji, Busika, Nakwero, Fatpotro, Mubende, Mityana, Wakiso, Luwero, okwetoolola eggwanga lyonna. Rawuthwa Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawa mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono, Empoma, egenda okumala ennaku 32 ng'ennaku z'omwezi 10, 11 ne 12 omwezi ogwa Januari 2025. Ekuleetera bwali mu bangi ddala abali ku nkola y'omubaka. Mujangu na kitabo na kalaamu tulye tunywe tusome eddiini yaffe ennaku 3 weddu. Okumanya ebisingawo oba okuwagira enteekateeka ita ku noti 742 949 996 ne noti 762 noti 6 noti 5 mumanya gaggali wango twaha birangiddwa olukiiko lutesitesi olwo ne bitegekebwa Rawuthwa Islam Media, taking Dawa to the next level.